So when he came back, kuva bweru, nangamba tukole akayimba. Yeah, it's okay, we can try. Tulabe. Nga mu studio nenkola akayimba akasooka bakayita Mami by Winnie Mami era kabadde ku YouTube yange like 3 months back. So I posted it. So kibeeramu era nga just trying. Then how old is that song you were playing, brother? I think 3 months. Yeah, 3 months back. The song is 3 months back. And you're one, still your brother? Yeah, my brother. Okay. Why did you continue with your brother Nogamba? Let me channel what he's in. Actually, it was my first trial, so I really never had that much concept. The music, this, that. So mbasi bimanyi, but I enjoyed my first try and then second up YouTube. Naye yalina okuddayo kale kugambye yali azze buzzi. Nampa your thought, naddayo. Yeah. Then why did you say let me try out Yes, that was our try. We didn't push the song. I just tried, you understand? So it came up, twali tuzekola challenge ya Mudra wa madenga nzini nnyo ku nnyimba ze. Nawulira akayimba kange. Nangamba, yeah, you're a good artist. We can make a song together. Like, how do you say? Ekinsanyusa nnyo kyampa essanyu nenzayo nengamba Mami buli omwe wakka. Nangamba banaye Mudra, let's pray. Tusabe kale kibe nga kibeerawo. Yes. Yeah. So, laba ya. Okusoka walowooza nti noba akuzanyisaamuko kuba abantu bawandikidde Mudra like ali more than serious. Yes, because actually omanyi there is that way gye mwogeramu n'omuntu n'olaba ono ali a bit serious, ono alina birala kale just oba kweggyako no. So your first attitude gy'osharinga n'omuntu kuleetera okumanya nti so and so must be serious, so and so isn't. Yes, so I just prayed for it. Kwanza nange simanyi emitima gy'abantu. I just pray. By the time wajira nga akugambye those all these words abapisi yaliwo yali akyali abapisi gyali no like yali akyali Mudra like nga bakyakola yakugambira taking on. I don't know, but kyemanyi abapisi gyali mu music. Yes, mu music gyali. Yeah. Yali akyali like I don't know that oba yali akyali okwanza kyemanyi baali yali afulumya ennyimba bonna bayimbi bamanyi nga bayimbi. Yes. Because everyone will nti Mami words started coming replacing these abapisi because abapisi yali agenze wajiye. No, what I know is abapisi muyimbi, Mudra muyimbi. I've just joined, so I'm also an artist. So sibimanyi nze nali manyi kimu doing challenges. I'm here to collect challenge. Baya Mudra. So I know even right now you can still do abapisi's challenges. Why not? She's an artist. And when business comes in, I'll be like, thank you, sis. Thank you. Ankola. This makes you sound like omuntu okufaayo. What do you mean? What do you mean okufaayo? Like there's something you want to bring out? No, just nothing like, but people catch feelings already. No, what I know is I give people their own respect. Ebintu byoba bya muntu biba bya muntu, so I don't make follow-ups ku bantu. Kuba nze kennyini nange neetaaga bakiyita batya? To follow, like I have to make a follow-up on myself, you understand? Okay. So like why would I follow up on other people? Nze omuntu aba alese business, that is business. Aba mbuzaako, it's okay. Yeah. You portrayed an image on TikTok like omuntu a little bit stubborn, jumpy, and the sector gyogizemu ya music a little bit you have to be serious, needs a little bit of an attitude more public okulaba nti music serious. Are you going to change okuva mu image eri gyobaddemu ya TikTok to come in a mainstream music?
So actually nze naleeta ekyokubeera stubborn. Anti yes, You era understand? abagenzi ne Yes, bakitwaliramu. so everything is possible, I believe. Yes. Tugenda kulaba Winnie bwa mami omulala. Where there is seriousness, I apply seriousness. Wetaaga okusanya tuseka byonna. Tugenda kutambulira mu face ebbiri. Don't really like, if it's funny time, then why not? If it's business, then seriousness needs to be applied. You still communicate with that Chimenke because there's a challenge that later. Yeah, Are you guys uncle. still like? Yes, much respect to him. Yes, ate akyafulumya ennyimba era nzizinirako. Like much respect to him. Ogamba ofumiza music ogenda kusigala era nga ebintu ebyo kyakola omala gabukira challenge z'abantu abalala. So let me tell you one thing. Kiba kya kirungi n'ojjukira gye wava. Kuba you can't take yourself to be big ne weerabira abantu abakola ki abakubeererawo. So it's like you telling me nti Winnie kati ofunyemu akakadde, forget about your mom, try it with these friends you've just met. So kiri kirina osigalawo. Yes, I respect him so much. Temwagala kuva ku mutima, namwagala kuva ku mutima. Yes. There's a days ngoli ku TikTok ngekutwala speeding that people think ayiwe joka ngagamba abamu nekola bangango kola ebintu ebitatunyumira criticism on TikTok. Where there's success, wabeerawo era enkokola. You understand? Naye you can't stop that. Kuba kiri mu nature y'abantu. Waliwo oli gwa anyiga ngo osucceedinze. Not all will love you. But still, neyo energy tugyagala, tetugirinaako buzibu. Yeah, tugirinaako buzibu nayo. Nayo sigirinaako buzibu eyo bad energy. Yeah. It keeps you burning. Actually, yeah. Kuba kati ate bw'aba akijja ate ku mutima ng'ayagala kikola. Why not? Who am I to stop them? Njagala kuve kumu reason. There are times nga were booming nnyo ku gundi ku TikTok. Then an old relationship never mugenda ko ne mu court na tulaba mulinga bali mu court bagamba chamagala kuchama. You and Puma, was this serious? You guys have ever been in a relationship? No, Puma oyo nkuze naye. So tukulide ku kyalo kye kimu. Yes, nkuze mulaba and I respect him so much. So biri we byajira ndowooza just twali mu mboozi awo nga tunyumya tuba twemanyi nnyo, you understand? Sula mpita ano shortcut, you understand? So tunyumya kola ki wano dde waka. He's not a brother, naye tukuze naye. Yeah, it wasn't a relationship. So bano abantu bwe balaba kuba ali very funny. So asobola okukireeta n'agamba n'akireeta in form of love. So we were on the live and never speaking away kityo. But we've never dated. Yeah, kati no. How can I start explaining to people until we are not dating or we are dating? Kuba siyavaayo kubagamba nti we are dating. Ate sirina kuvaayo kubagamba nti we are not dating. But what am I clarifying? Nothing. Yes. So we are good. You and Puma, nothing as you've never been an item. We've never. But we are good friends. Yes. Talking about relationships, Zayra baby, you guys the bagam, you are friends with Zayra baby. Ani agamba. Things we were workmates. You and Zayra baby. Yeah, challenges. Well, challenge we come, we work. Yeah. Because the word friends, something big, understand? So we were workmates. Because most of the TikTokers are workmates. Okay. Yes. Richie wamulabira ku Zayra baby. Richie muntu alina page ye. Buli muntu alina page ye. You have your own page, I have my own page. You understand? Mulaba in a page ye. We met doing challenges. And surprisingly, so we became friends. But word on the streets of our internet shows Richie ali boyfriend, boy love actually Sibimanyi. Then you took on sibimanyi nze ebyo byabwe sibimanyi.
But you're in a relationship with rich boyfriend worker. Jali. As in boyfriend worker. He's there. Jali, are you fine? He's doing great. He's doing great. Exactly. Which group? Nzenga sibimanyi ebyo. And you've seen videos nga Zayra baby aliwa Richie. Sharing moments mukute mu video amutekamu oil akola biki. Nze sibibiri wabyo. Sibimanyi. And those things even don't concern me. What concerns me, temper time. Understand? Yes. Okay. Things that concern me. Mani buli muntu aba ne background. Yeah. But wokola ekintu ekiconcerning abantu background noise evaayo. I don't know how you're going to handle that background noise. You've heard it. That's noise. When you bought your car, they attributed it into uguzaka motoka ate ng'ololi oli yagula biki. Also, for you, you're not supposed to buy a car. Definitely. No, I bought a car because I felt like buying it. Yes. Today ku ndongo ya Mudra kati. Biri bibadde by the way tubadde tuyisa mbuyisa. Zayra baby, Puma, Richie, tubadde tuyita mbuyisa. Kulaba oba okyabajjukira. Good enough bonna bamanyi. Gye bali. Bonna bamanyi. Bakwano bo. Bonna gye bali. Challenge bw'ejjango enojjuka ne Zayra baby mukyasobola gikola. Challenge ki? Yonna ne babawa challenge. Kwani nawo nanga akange n'ennyimba zange. Njagala zina zange like more. Anti kati challenge yeriwo. You understand? Kasindikire Zayra baby akole challenge alimba. Musindikire gundi oluyimba. Musindikira ki? Oluyimba uhu. Talulaba. Kwe luli ku page. Ennyimba gye ziri tuziteekayo. Gye ziri. Anyway, you working with Mudra. What's the contract with you with Mudra? Biri mu contract ya business. Yes, business. Naye omanyi mulina obuzibu wano byogerayo mutuuka okwawukana olyoka ojja obitugamba nga twakubuuza mu kusooka oli mukulu. Yeah? Is it a contract? How many years? Mwezi mu contract. With? Yes, z'omwezi byonna ebyo biri mu contract. Kiki osubira mu Mudra? Ndongo tubakuba endongo like mpaka kuwulira bubiri. Ne sente. Yes. Money, big sums of money. Yeah, big bags. Yeah. Oyagala bona abasookayo nga bakuba endongo bamenyewo omulage nti ate waliwo sayini wali tobimanyi sayini. Nze aba baliwo bo byabwe ebyo. Basigale. Byabwe. Yeah. How far are you going to go with this ndongo? Nendo. Bantu bangi bazze nga batulaga bali serious nga gune batuyita mbuyisi. Mpaka kejenge, mpaka kuwulira we like forever, you understand? Ng'ofudde omulimu kati. Hey. There is money there. Winnie wa mama. And osubira mu mulamu endongo gikola okutuuka paka ng'ofunye concert y'esooka. Concert zijja kujja lesikoma kwemu forever, you understand? Gwezo tugenda kuma tubikubuuze nga I know. Era nja baddamu. You're one of the artists abazze ku TikTok nga temulizeese ennyimba zammwe wabula nga babalabidde mu kiti kirala then eventually n'okyuka. That's our worry. No, they shouldn't worry because I'm the same person. Yakola kiri era nze ngenda okukola kino, you understand? Yeah, and I feel it. Like I feel that in me. Ngenda kikuba. Yeah. Just mwe muneesige endongo mujagale ya mubindekere. Video fuluma dia yawo. Nalabye audio. Next week. Video fuluma. Actually, this week on Friday. Yep. Kujita. Njita. Ojita. Tukuleyo ka meet and greet. Sikati. Bijja kujja maaso ebyo. Manyi musumbuwa mujja wano ng'ebintu mubikoze ne mufunamu wano kafeemu akagaseeko ne mutandika obonyabonya abantu ababaleese. N'otandika mmere emputtu.
Anna mu abalina zi forward emputu ebeera wano nga ya Promax. Anti nagibisse naye kati baba propaganda naye kati kyomanya endongo ne Mudra egenda kuba y'amaanyi. Tugabe no tujja kudda tubiddemu. Okay, mbalinze. Ngowooza simanyi nafunye ate asinga ku Mudra ati kakati oli aleeta bimalayo. Kyolina omumanya everything comes for a reason. Kitegeera. Naye kati reason endala. Tubirekere Mukama naye kati for now let us concentrate on this, okay? Yes. Musto olinamu ennyimba nga mmeka zigenda okuza osagala ompe titles just nga lobuli abantu bamanye nti already tukijja. Tuli loaded. Mimbi kiko weewulira ogamba nti nze nazze mu ndongo nga ndaba bwe byatukolera temuli teri muyimbi ataliyo kati saazo taliyo nja kudda nga mufunye mu ndongo eno ate buli mulimu kubeerako competition. Omuntu atalina competition mu ndongo aba talina gy'alaga. Competition weeri naye kati lwaki mba neewulira abalala kati kansooke nkole kino nja kudda nga mufunye bana akagiyingiro kitegeera kati sibimanyi gwani gwe gwola gwe mugambe gwe bola gwe weewulira nze mubagambe gwe weewulira nze mukugambe teri Mbale namwogera lwaki obisazaabo mbadde nkuwadde just gwe bagambe gwe weewulira mu eno production yeyo akimanye nze muno ndi omu kitegeera bo be banneewulira bakitegedde nawe bakwewulira be bakwewulira Winnie, we wish you success naye katusuubire tomera obwebindu after omanyi bwayita obwebindu obusajja buki naye obwo tebuliiyo obange tebuliiyo oba olaba simanyi gyenva kitegeera olwomanya gy'ova nkikwanguyira ne weekuba mu mutima okkakkana. I read some comment ku gundizo nga omwana azina comment nga n'agamba you love okweyisanga landikidi ate ng'ova mu ghetto. Nze ndi wa ghetto ekyo kiri kiya nze mwana ndi wa ghetto mwana wa ghetto ya plan ze sibimanyi sibirabanga nako simanyi naaba gye bali awo nze mwana wa ghetto kyala ndi freestyle nnyo. Okudde mu ghetto zaawe zewaka wa maama ate nkugamba ghetto kijootamanyi mazima anti eyizo oguliddemu zewaka yawaffe wa mamange biro babeera ne kliche n'agamba nti eno kliche gye mbaddemu sirina kliche n'emu naye kyemulina omumanya nze siriiko ebyo oba nze sinziira wano oba wa naye omuntu wakugamba nti ali wa ghetto abeera down to earth. Ghetto means something like omuntu ali down to earth doesn't mean nti naye ng'ate mu bbaaya no kibaamu ekyo naye omuntu ali down to earth ayawukana kye bayita ghetto si kuba mbu beera mu mwalo baki omuntu ali down to earth omuntu ali humble ye mwana ava mu ghetto aba amanyi ennaku ye. Yes. Obaka bw'oweereza bafans bo gye bali yes fans bange ngero bagamba nti Winnie tiktoker waali ate azze nga muyimbi w'amaanyi mwongere okunjagala kuba mbaagala nnyo mundaze one love wembadde sisobola mubaddewo so let us stick on endongo tugitambuze akayimba kali fresh and it's a new fresh hit yeah, please love the song, go subscribe on my YouTube channel Bibino 256. Stay blessed, I love you. Tujja kuwayo collab na Fresh Kid inshallah ya Allah imubeezi onogikuba inshallah kuba Fresh Dad kuba inshallah Mungu yasinga manyi. Thank you. Thank you too.